I record? You can. Record. Nga olabira ddala nti omusomesa baamukase okukola omusango. Ne kijibwa nti nate ne bamukwata gatanda bakola musango. Kubanga go musango sigulabawo. Attempted kufumita. Attempted kulya. Yalidde. Sajja kondomu zonna bazikuttega zikyali namba 9. Kondomu 3. Kiss condom. Kondomu 3 ze piece 9. Era kiteberezo kwanga n'omusajja ne sente ze bazimujjeeko. Teri muntu ayinza kujja kukyalira muntu najja nga asigaza mu nusuru 10. Senfuma Johnny bamulanga bwemage. Katubuze. Olukunkumulirwa condom olwo n'abadage. Oyo musajja ayagala obulamu bwe afaayo ku future y'omuwala. Newankubadde omuwala yali yawuukuuka dda. Eddi. Omuwala okusinziira ku nnyambala. Ku mbeera omubiri gwe. Baali bamuyisaayisaamu dde eggaali. Omuli abayizzi n'abasomesa. Ate ebiwala ebyo byepikira nnyo abasomesa. Nga Bwino bw'akibogaanyiza. We byeguza nga birabye ku musomesa. Kati omusomesa naye mutunuli. Abasomesa basomesa nabo bava eyo Choli. Bava Arua. Bava waggulu. Alebe ku byala biwala ebiri mu sento. Kizze kirigita. Kimuyitako kiddeeri n'akemebwa. Omusomesa ali tayagala mwana oyo. Niye abawala be bakema abasomesa. Ennyambala okweyisaayisa nesimisa gundi Mr. Gundi era ku simu ya savingako Mr. Senfuma Jo. Kati gwe okole kiwoba musomesa. Kuba kafaananyi nga gwe musomesa. Era n'afaanana yakutta omwana oyo naye alina ensobi. Kati anti Bukenya we binsoberedde. Bw'obanga ogamba attempted kukola ki? Kufumita. Ogwo omusango police tegulina. Bamukebedde omuwala. Gatanda bakombebwako. Soka afande Luko Wesigire agambye nti bali kulinda muwabi wa government state. Abanyonye emisango gye bagula. Ne ba police abaliwo tebabitegeera bagamba katugenda buvunaana ki. Musajja yazze n'okwetegeka yetegese. Ne kondomu ze tazikozesezza. Tagenda siga muwala sirimu, tagenda mukola lubuto. Agenda balekera ekiwala kya mwenga bwakisanze. Yazze na nnyingi. Ekiro kiramba. Waliwo wa. Ekiro kiramba. Yazze yetegese ngalinga agenda okwebaka ku nnamwandu. Pieces 9. Kitegezo laundi 9. Yabadde ngaze okwebaka ku nnamwandu. Enneetegeka gyeze yetegese. Mwita gamba gwagenda okwebakako. Alina abaana nga 8. Binamanyi gaffe ge tutalina bulungi. Musimiyo luwa ddakiika 2. Simiyo lumaze ngenzeko mulungi. Simiyo wali naabyeko. Nyambala empale taginsika kaatu nga musungwavu. Otyo. Nga ekimu tomwadde sente eki? Mulese akyenyoola mbu amazzi mbusimayimbu mulese titamatidde mbwera mbu asiibwa mbusime yayina ebimutujja mbunziremu Katonda wa ntalo naziza musango ate bwe wakukanga nga omanyi nti nno ffe abantu bwe batokanga mutaka agaano yimuka tegeza naye kyakutuuka okankana siya nze nalingizaako omusajja n'akimanya nti tumulingiza ne ekikazi yamala ku mukazi naffe abaali balingiza twatuuka ku ntikko ate gaye tannabatuuka embozi egalwewo mbozi omusomesa ewedde yatugamba nti akatulikako mulingize mulabe byengenda okukola n'akimanya twali basatu n'akimanya nti n'amanya nti gye bali abaningiza n'akabya mashini ffenna tetutuuka ku ntikko abalingiza nga ye akyali kuli. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereze biwandiiko byonna bye bompereza
ezzango ly'ebulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 ono Bwino olupapula luwandiise yera nkusomera empapula zino 3 amawulire ga mirundi 3 ono Bwino awandiise ku Musomesa Senfuma Joro yakimazeyo Senfumita Bukedde ewandiise ku Senfuma Omusomesa ne Radio Simba nayo newandiika ku Senfuma then nange nina bye nagambye abantu ku Senfuma nange nyina bye mmanyi ku Senfuma ndandise ne Bwino ngatondo batandika ne Bwino ninda koso kentandike ne Bwino ndi timu Senfuma gwe ati ngande ndi timu sigamenti fe tuli kulira ono Bwino Omusomesa eyeggadde omuyizzi we owa Brown Thai bamukutte ali mukomera Joseph yabiwandise ono Bwino olupapula lugambye nti Omusomesa eyeggadde omuyizzi we owa Brown Thai oyateeka kubaga Jose mbo wekisambye ekyeru bamukutte ali mukomera ogwo ge gubadde omutwe kati ne bakuwa details anti wange taliyo jangwe waka obinkole ka punctuation ne bakagattawo ono Bwino nayongerayo nagamba Omusomesa John Senfuma gakaba gakomba bwe bamukutte mu makaga anti w'omuyizzi gwabadde asomesa ekyebando kucha Elisa zoni ekyebando ono aludde nga beweereza obugambo sonsomola bombi olira Sudi ali mu mboozi eno yali Sudi bwe kiri aludde nga beweereza obugambo sonsomola bombi yali yasooka kumuyita mu makage ekayunga mukasitenseni wabula n'asalawo okulumba gikibeera kyana kiwala nga kamukakasiza nti anti waako taliyo ajje abikakole oba ebiki ono Bwino awanuuza gye bamukwatidde tukitegedde nti omusomesa omuwala ku ssomero lya Hillside College Emityana era kigambibwa nti abadde yali amukko nija kisebya essomero bya speed n'amaliriza bw'ati Bwino poliisi eyogedde yambulako bitundu emaliriza bw'eti poliisi eyogedde bawenjulako buwenjuzi kwebyo naawe tulize poliisi mama poliisi eyogedde amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano Fande Luke Owesigire oyo ebyononese yabyogerera sooli enanga ayogera nnyo bya politics n'ebino ebyononese mu field Luke Owesigire yabimalanga Owesigire kakati agambye omukwate akuumibwa ku poliisi ekanyanya nga we balinda okuwabulwa kw'omuwaabi wa gavumenti osi state ababuulire emisango gye bagenda okuggulako attempted kufumita bagenda omugulako njagala okimanye program tugenda gikola naye nga abazadde bali waka balina twogera ku baana twogera ku muzadde yasenzesenze omusomesa ajje ng'omusomesa yamanya ayogera na mwana Bukedde newandiika nga tutandika egambye nti Senfuma Kato John emyaka 40 omusomesa wa secondary mu ssomero erimu Emityana bye twategedde dorede kabuze kata yefukire wulira ate mwana mukulu kasitalaba abantu nga bazze niwaba ali ati agwa akolera wat n'okutonuwa n'atoniwa Bukedde gaye nti abuze katono yefukire bwe bamukwatidde awaka w'omuyizzi we ow'emyaka 15 gyabadde gwabadde asendasenda mpaako omujulirwa amujulire ebya Julayina Bukedde gamba nti abadde amulumbye ewaka ewa anti we amujulire ebya Julayina nga bazadde be tebaliiwo era Bukedde negamba nti amyuka omwogezi wa poliisi Luke Owesigire ategeezezza bino bibadde kyebando mu division y'e Kawempe ekiri mu Kampala video
n'ebisingawo byonna mwabifunye dda ku Viki Exclusive. Ndooza tukomeka we tubatandikira. Ndi ne Bukenya Media. Senfuma John bamulanga bwemage. Katubuze. Olukunkumulirwa kondomu olwo n'abadage. Oyo musajja ayagala obulamu bwe afaayo ku future y'omuwala. Newankubadde omuwala yali yawuukuuka dda. Eddi. Omuwala okusinziira ku nnyambala ku mbeera omubiri gwe baali bamuyisaayisaamu dda eggaali omuli abayizi n'abasomesa. Ate ebiwala ebyo byepikira nnyo abasomesa. Nga Bwino bw'akinogaanyiza. We byebiguza nga birabye ku musomesa. Kati omusomesa naye mutunuli. Abasomesa basomesa nabo bava eyo Kyoli, bava Arua, bava eyo waggulu, alabye ku byana biwala ebiri mu sentro. Kizze kirigita, kimuyitako kiddeeno kiddeeri, n'akemebwa. Omusomesa yali tayagala mwana oyo. Niye abawala be bakema abasomesa. Ennyambala okweyisaayisa, nesimisa gundi, nesita gundi. Era ku simu ya savingako Mr. Senfuma John. Okusinzira ku WhatsApp chats. Bamusanga n'oka message awaka mu simu. Ng'omuzadde. Ng'omuzadde ow'obuvunaanyizibwa. Agamba akangavula omwana amukonvinsinga essaawa eyo nti kati olina kuba sayidi yange. Tulabaani katuuka ngavule omusomesa woono tumukwata. Omuwala akkiriza. Singa omuwala teyakkiriza we bamulekedde kandi essimu kana akasembayo yabadde asobola okubuusa omusomesa nti tojja. Okategedde? Naye olw'okuba teyabuusiza musomesa nti waeno gyawunye dda naye yakkiriziganya naani ne anti we bakwate omusomesa. Tukwate omusomesa. Ono n'atandika okutextingira omusomesa atali omuwala wabula ono anti. Kubanga ebigambo ebirimu byonna byonna byabakafulu abakolako dda abalwanda dda entalo. Disita zono zetwandipangisiza mulumu. Watya nga nzizeeyo n'enzikuwa. Yagiridde muwala. Senga oyinza okwagala senga w'emyaka enkaaga. Kati senga woyo omuwala wafaananidde bw'atyo. Olusenga wafaanana ati. N'ennyambala ey'omuwala. So lutuviire ku ntono. Omuwala ali ku bamukwata n'obumeseji. Bamukutte n'obumeseji anti we. Baba bamukangavulamu awo. Tekijja soboka. Mugambe boti ne boti ne boti ne boti. Kiyinza okuba nga kyabaddemu lufosi oba bakkaanyiza. Okategedde bulungi. Nga omuwala sengawe anti we sengawe yamukonvinsinze. Oba mirembe oba nga yamaze musoka n'omukankabula kibooko. Namugamba kati kino kye kigenda okuddako. Ngera waganira kikola. Abadde nga voice notes ekiraga nti omuwala yabadde nga ayogera. Can I record? You can. Record. Nga olabye ddala nti omusomesa baamukase okukola omusango. Nekijibwa nti nate ne bamukwata gatanda bakola musango. Kubanga gwo musango sigulabawo. Attempted kufomita. Attempted kulya. Yalidde. Sajja kondomu zonna bazikuttega zikyali namba 9. Kondomu 3. Kiss condom. Kondomu 3 ze piece 9. Era kitebereza okwanga n'omusajja ne sente ze bazimugjeeko. Teri muntu ayinza kujja kukyalira muntu najja nga asigaza mu nusuru 10. Polisi emugjeemu kondomu 3 ze piece 9 ne siringi 10 olwa Uganda. So olwa Dubai. So olwa America. Olukubi olu. Niba guze kondomu siringi 6. Buli kondomu ya meka. Yaba ya 2. Esa tozigulawa. Gamba ya 3 tozigulawa. Muserena. Kondomu ya 2. Ya 2. Ize kondomu 3 ze siringi 6. N'olukumiro ke kasavu. Esa tuze zamulesaawo. Okuva emukono kayunga paka kye wano. Sante zimala. Kije kitenga asigaza mu 10. Kitegeeza. Bamugjeemu sente ze mu nsawo. Anti kati walaze that teams mbadde njala tubitu. Ze nabitunulidde byo nana ne mbyanalizinga ne tunula nti omusajja talina musango. Okusinziira ku nnyambala y'omuwala ekyokubiri yakakiddwa okukola omusango. Tempted. Paswe abananga oluzogolo. Balina obugambo obwamugambiddwa nga ne woba gwe toyinza sigala wuwo. Olinyirawo boda olinyirawo etokota gy'olinya n'ogamba kangene meeting omwana muwala. Soka ekyawala kisava. Ayo bagamba nti omuwala wa myaka 15 si 15. Tunulire ebbere ly'omuwala.
waliwo ekifaananyi ekipya ekifulumye ekyomuwala ekisambiri kiri kiti era tamanyi Queen Masolo oyo omuwala kati wa Queen Masolo tujja tuukayo kati ebitajjira ku nsi byatajja nabyo webikulidde okutuuka awo ng'ebbeere olubiri ebyajjirawo byajja nabyo ne bagamba akaana kawala kasukali vaako Kenya mwejo 15 eje emyaka 15 nayo nokkiriza ebyo emyaka pretty Nicole tetwasooka wakana andi beba abaseegu kati mwana ali mu P7 twogeza abaseegu babiri mu ggwanga abali mu kutawanya abasomesa bafa abasomesa abaana pretty Nicole enyambala yeeyo ababaka abasajja obuntu bukomeeno alina akabina bwe kati gwe kiwo ba musomesa kuba akafaananyi nga gwe musomesa era n'afande yakutta omwana oyo naye alina ensobi kati anti Bukenya we binsoberedde bw'obanga ogamba attempted kukola ki kufumita ogwo omusango police tegulina bamukebedde omuwala atanda bakombebwako soka afande luko wesigie agambye nti bali kulinda muwabi wa government state abanyonye emisango gibagula ne ba police abaliwo tebabitegeera bagamba katugenda buvunana ki musajja yazze n'okwetegeka yetegese ne kondomu ze tazikozesezza tagenda siga muwala sirimu tagenda mukola lubuto agenda balekera ekiwala kya mwenga bwakisanze yazze na nyingi ekiro kiramba waliwo ekiro kiramba yazze yetegese ngalinga agenda okwebaka ku nnamwandu pieces mwenda kitegezo laundi mwenda yabadde ngaze okwebaka ku nnamwandu enneetegeka gyeze yetegese mwito gamba gwagenda okwebakako alina abaana nga 8 akyana ku Facebook kiwandise nekigamba nti oba omwana engeri yali omyaka 15 batugamba omusajja yabadde alaba kadoma muto azze mu lutalo lwakuwakula kadoma naye akimanyi bulungi akimanyi nti ebiwala ebyo byonna tebikkuta tebimatira byebyo byogenda nowebaka ku mukazi yenyini nagamba tuddemu nze omukazi yankangako lumu otya binamanyi gaffe ge tutalina bulungi musimye oluwa ddakiika 2 simye olumaze ngenzeko mulungi simye wali naabyeko nyambala empale taginsika kaati nga musungwavu otyo nga ekimu tomwadde sente eki mulese akyenyoola mbu amazzi mbusimayimbu mulese titamatidde mbwera mbu asiibwa mbusime yayina ebimutujja mbunziremu katonda wa ntalo naziza musango ate bwe wakukanga nga omanyi nti nnofe abantu bwe batukanga mutaka agaano yimuka tegeza naye kyakutuuka atayinza okwesaga omuwala ng'ono nga mu maaso nayagala omusomesa lwampaka ono gwe basiye akajanja kambe esasuze ba anti namuzaalira namwofumira n'omumufumbirwa kambe esasuze kitegedde busungu kubanga omukazi n'omuwala alaba musomesa we tichawe bamuswaziza omuwala yaswadde kusomero teri muwala ayinza kukkiriza ate kusomero tagenda kuddayo n'omusomesa era naye ali wiringi obutadda ku ssomero eyo contract ye tesobola n'essomero tesobola giriniyowinga ayinza okubanga ali ku gavumenti eyo ssomero lya private lya bwannannyini basazaamu layisinsi ya musomesa Uganda tebiriyo ebyo tebannaba kubaayo waliwo wana akasinza okunsanyusa mu conversation Mr. Senfuma yawandiika n'agamba omuyawandika instead of spending money on hiring a room, why can't I give it to you because you need the money? I'm going to be off now, we shall talk later because I'm going to be somehow busy. Naye send me your Airtel number before I go. First reply yasaba Airtel number mirundi ngesatu nga tebagimuwa ngomwana tebamu nga Senfuma tebamuwa Airtel number kubanga wanakuba essimu eddoboozi ajja kola ki ajja ku detecting obuzibu obuliwo kyovolaba wano yamudamu namugamba call me on WhatsApp nadamu namugamba my number is off. It's not registered. It was disconnected. It was disconnected, but it's on WhatsApp. Chekugambe tino omusajja baamukase okola omusango
omusajja n'abanga yekengeddemu n'amubuuza answer that one. Are you safe at home? Get oli safe waka paka kuchikomera awo. Omusajja yebuuza. Ngalaba omwala akkiriza mangu. Ya musena senga jangwe wange anti taliwo. For like how many days? Omusajja ero mulaba nga tali willing kujja. Kati awo yambuuza oba oli safe n'amugamba yeah, but we have neighbors. Omusajja nambuuza they can see your visitors. Singa mbanzize. Baneiba basobola okulaba omugenyi azzeewo. Ate ekiwala kyaludde ne kimugamba no. Kumbe tebadde muwala okusinziira ku ggwe. Bakiri. Omwana si yawandiise ebyo. Senga anonya byanfuna. Abinoonyeza ku mukazi omukadde gwayitowe 15. Gwe kuba bakafaananyi wafaananidde bw'atyo ku myaka 15. Wanaweza asatwana n'amuwasa. Balina mbuwa bwe musomesa mbayambyeko. Bamuliisa bubi. Yajinyimuka bamunywesa buto. Walibo omutuufu kubanga waliwo mu conversation omuwala omusomesa abuuza. Naye mwana yamusindi omuwala ye yasooka. Kati enkeera lwali lwakuna omuwala n'abuuza n'asindika kaheyi. Okalaba? Kati ate omusajja n'addamu n'agamba naye mwana gwe omuwala ye yamwesabira when will I see you? Osagede amukema kyabika kati wano kuwokusaga gwe musota gwa Bayibuli. When will I see you? Omutima ngafa abasajja jukiro soka nogamba bannange kyenjagala. Era omusajja yagambye you don't want toyagala. As simple as that. Okwetega omusajja yetega. Oli Yesu oli agwa wano kati ninyo ku oli yetebe omuwala nakola nateka question mark okakasa. How? Namala nagamba tomorrow my auntie will be my auntie will not be home. I can come. Owulidde omusota? Immediately. Owulira omusota? Omusajja yabadde alina ekirowoozo ky'okujjaawo. Naye omuwala n'akimuleetera. N'akimuteeka mu ng'omusajja alina laavu. When will I see you? N'amala omusajja n'amugamba olabika toyagala. Ko omuwala olimba. Jangweka. Kubanga anti tagenda kubeerawo. Ne oba musajja atya. Naye kati ono omusajja naye. Nengera omanya ngera abasajja abasiru. Kati naye obusiru bwe bukolera ki? We bweyolekera. Gwogende maka gasenga w'omukazi gw'oyagala. Ogenda okubireyo lawundi eziwera. Omwenda. N'obupiira. Obusuule mu sinki zaabwe. Ababaana babaliira mu mamotoka. Ababaana ba mmotoka ne ku loogi basobola okuseetinga. Loogi mulimu bulogi buno obwalayisi oyingira n'omuwala waba waseetinga kubeerawo abaseetinga. N'aleeta bana ba crime preventer sinaye bana ba police LD abatali nnyo bakulu buli bana abeeno wansi. Defense w'ekyalo. Ne bajja ne bakwata okananga milioni 3 oziwaddeyo. Baziridde abaawa. Kati abaana si ba loogi si bagenda waabwe. Bammotoka ate wadde kikamekoomatizaki. Gabi bakuwenjula ko bwe. Besumagiza. Tiyambula kweyanjula. Wenjula bimanyi ebyo bimanyi. Obimanyi. Moloka yongazi obimanyi. Nego dirogende maka g'omuwala ewasenga awe ne kondomu mwenda ogenze kubirira ate ogenze kumatiza. Yagenze yabadde agenda kulya kombele sowaani. Nkuno mwenda ng'olinga agenda ku mukazi eyazaalazaala kedda namwando bannaalongo. Nenzo we naweredde omusajja o credit. I think guy amanyi kyakola kikyamu. Yensonga lwaki ayagula condom na protectinga omwana naye. Yes kizibu naye omwana. Na protectinga whereby nti afuba okulaba omwana atafuna lubuto. Atafuba okulaba nti omwana tamusiiga birwadde bye. Omusomesa yeetaaga kuyimbulwa immediately. Ate akuba omusango gwe muvunaana kugenda kwawe ate n'oleka ngo okakasa oyagala kukakasiza kwawe. Kategedde kwawe gwe yeetegese ng'alinga agenda mu lutalo. Musajja yalimbyemu. Omusomesa oyo yeetaaga kuyimbulwa immediately. Naye olaba abamukutte. Babadde bakambwe nga talidde. Kuba mwakafaananyi
nga anti ne banne anti bageze obudde kubanga bategedde nti ke balwawo ate jikira ate n'omuwala teyandikiriza kubanga yanditegedde nti bajja n'awaayo kyonna ate ate tasobola kuwaayo asosa kweganya linako nga tono ya azze jukira zaali ati musajja nena bayagala akasooka ako kasooke kaveewo munyumye nga akasooka kakoze eki kaguse kyoja mu miro ekigula luggi kandi jukira na bano bayangwe ne bagamba tesina kusooka kukola ki kugulwa luggi kuyingira into inni kandi ako akeerabira not a guest house but into inni ne bamwanguyira omwami ali awo era yeeka ne kuba makafaananyi bambi kyakoze sikyade kirungi tetulinga kiwagira kati nze wano ndaba tetulinga batalina bazadde kankuwa experience yange nze nagamba Sebaka ku mukyala yadde mukulu nga yeepangisiriza mu nnyumba ye ate bitusiiba tubikola gwoli mutiitiizi butiitiizi ebitubikola nnyo oyo abana wa bwereere abawalaisa ate obogenda kupangisa oyo asinga n'obulungi gamba nti wabanga mukulu teri amugambako ng'omulaba nti muwala mukulu ngero nokimanya nti no talinawo baana omuzibu yayinawo abaana nti ono yeepangisiriza ayinawo abaana kitegeeza yayinayo omusajja oba omusajja bakyakyankalanye mu bukyankalanye naye nga muwala buwala ng'ali wuwe betusinga n'okwagala anti awo obalamu watya wali wagisasula gwatagamba kasaaba nga talina baana kitegeeza abasingo nga tebinnavuga abasingo ebikonde nga tebinnakuvugiramu abasingo kasita oggalawo kyokola bw'otuuka ggalawo balukonkona ate lubalukankana n'okola otya okankana siya nze nalingizaako omusajja nakimanya nti tumulingiza nekikazi yamala ku mukazi naffe abaali balingiza twatuuka ku ntikko ate gaye tannabatuuka embozi egalwewo embozi y'omusomesa ewedde yatugamba nti akatulikako mulingize mulabe byengenda okukola nakimanya twali basatu nakimanya nti namanya nti gyebali abaningiza nakabya mashini ffenna tetutuuka ku ntikko abalingiza nga ye akyali kuli nemanya nti abasajja gyebali naye Bukenya waffa kalumbyo naye mwozo ngezora baterekeka tukitwale nti tuli ku crime scene tuteekera John Senfuma omusomesa akatego kano nga tisika akumukwata kuviira ddala wano nga boogera gusinga gwe yabadde Senfuma obadde okikola otya kakati nkulabye oli professional kuviira ddala mutandikwa kino ekyano obadde okifunza otya nze ekyano ekyo kyokukirya obadde okikola otya kyonkiriira ddala otya ne supu n'empuuta nesiiza genda mu maka ga anti we anti nzizegala onteekereteekere okusinzira emboozi bwe yabadde etandise awo era siiza era kuba kunkwata era bankwatira walala ne si mu maka ga anti we okunkwata ko basobola kubanga basobola ofolowinga omuwala ne bamanya ne bamubuuza mugenda mu kitundu ki timugundi bweti ne bamufolowinga paka we bakwata naye nga si mu maka gaabwe ekyo kyabusirwa ate nnyo kiranga musajja kwendera munju ya musajja muno ekireeta ekyo bwavu sente z'okupangisa luumu omusomesa ate abasomesa bafuna mmeka zaggwawo nadde bakomadde okusomesa alinze mu novemba mulamba desemba mulamba january wuno aba talinawo sente kyobola bamusanze ne singi 10 kati bwe yamaze okulya bwe yali badde tugamba alidde omusomesa abanga komanda nja kuwa kusomero tujja kulabagana ku ssomero ate kati ogenda zikozesa ki era ojja kujja mu kantini ku ssomero ogenda zikozesa ki oli waka ogenda ku transport ogenda ku mbatoze wange oddeyo oli waka wamwe wenkulese tunaalabagana abasi ekizadde ku ssimu naye nga njula bayinza oba omusajja ono bamugjeemu ssente let's assume Mr. Senfuma John yaspendinze ekiro kiramba nga tebamukutta alidde ku bupiira 9 nga yakakozesaako obupiira nga 6 omukazi olina mu emitwalo gisukka mu 5 lutu 9
oyina mu emitwalo gisukka mu 5 nga goziridde nze ne kulya lutu 9 ne milioni njekuwa nira nkimanyi ne 3 sola ziwezi era nzija nakyo yoli omwale yagamba mbuno simene mutu datinga ne mutuwe emitwalo 5 after dating agendere ddala katale yetunde ddala omulundi gumu asale emiwendo amanye nti ze bandira kwa mumanye nti ndibannanga nzajje wange wa sente bweziti ate nga ne yasala emiwendo yatuyiye yasala emiwendo oyo yatuyiye milioni 2 Queen Masolo asana mitwalo nge 3 naye wadde ensonga yetegerekeka mbuki yaganye nti ekintu kibadde tekinnataba ani akigana okutaba nti maaso kyamaze ne kitaba moloka ya dizero alika moloka ya dizero oyinza kuloza tedduka ng'ogenda masaketa etabira mpigi nekyamukano ogamba nange atobeda njiyitako nga moloka ya dizero akwini yekyogedde limba talina mazzi talina mazzi alinga gino emicungwa gya nadis gino emicungwa gye bagatta gino giri ekawanda omucungwa guba munene nnyo nga kungulu gulabika bulungi nnyo nga munene niyo ogenda ogusalamu booti nga mulimu obusigo obwo ng'ebintu bino ebibeeramu bingi bikutte bina biri kumukumu naye ng'ogenda okikamula oti nga temuli supu nga matondo ge gatonya ate kati ye talina muladde ttondo ogw'omucungwa ne bamulimba ate okukwata kikyukamba nekyukamba kyakutera kyo kinene bukizibu kino kino kirina ogubuto bwe guti ani kati abo babagamba nti naye sente bweziti sooka ompeereza endabe mpeereza ku maali ndabe ku maali naye neyerekodinga ate nasaamu feesi anti bwe bwobusiru oluusi aba atamidde ate nakwata gukyukamba kati goloza lwaki yageze najjayo gukyukamba ogwo mu dduuka nga tewaliyo obutontono obulabika n'obulungi nga busongovu buwanvu najjayo gweguti gunene oguntu gwe gunene nnyo era kungulu ogutunulira gulabika bulungi oba ogusuubiramu essanyu eringi naye temulimu wadde akanugguusa bwe kati agamba gusa n'okussa nkugambye kungulu gulabika bulungi ennimi kweziri ntyo zonna ennimi naye eno gye bakolereza zireete obusagwa wakalu ebisaanyizo byonna ebyokuba oguntu ogwo nti nno guba gwa kabi bigulina disappointment eri wali ng'otuse ku nsonga disappointment akayimba okamanyi disappointment saava enyuma nnyo bwe banegoyagala naye disappointment Queen Masolo kolako n'omulinda n'atajja disappointment ate n'aseera mu milioni 2 kwemu agamba tewali alya lumu kati bwe obuzibu obwazze mu wiiki mulimu ne yalidde eminaku emirundi 3 kati bwe obuzibu obwazze akatale ke kaafudde era waliyo abagwirana akatale ke kaafudde nze nalabira ku Pretty Nicole wano abaana nga bansaba namba Pretty Nicole asingira wala Queen Masolo amusinga byonna ate waliwo ne gwe baaliira mugu naye omwaka guli nagwo yamenya toyi oyamenya toyi yakuba amabina ngoyinza ogamba booza byenda bya mbizi gamba nange eno embizi gye baleese ennume ne walisigadde mbulwadde bwo netakola sho ali kati nono omuwala gwe twogerako ono banga abateza akamasu ne bateekako akanyeebwa emmese esobole okulya ejje naye kuona omuwala no seefuma gwe yagenzeeko ku masu bataddeko mbizi singa batuuka mu kooti tuli ku bino katuzeeko walisinga senfuma bamusimba mu maaso g'omulamuzi ayinza kwewozaako atya sebo nazzaako musango ki gwe nazza anti teguliiwo state ajja kuba agufunye attempted eating teguliiyo mu mateeka ate n'ekirala be bamwa temptinza akole ki ajjalye aye n'omuntu gwe bagamba nti wa myaka 15 era najjo balimba si wa 15 wameka oyo mwana alina emyaka 18 kudda waggulu olowooza omusomesa abadde asomesa somo ki science kubanga mulimu practical demonstration kati bagenze mu field lwaki yategedde nti bwana agendayo bw'ati
there is something which can come bigger after. Then how to prevent that. To prevent that, so that he can last on his work. So it was field study. Yeah, exactly. Holiday. So bracket ko. Somesa tayina musango wadogera move nanachi. Yagalidde. Abo bageredde omudwaliro ngomala tebanna bamulya. Nenga yaliibwa dda. Okusinzira ku Bwino bwewandiise. Tebanna bamulya. Babale tebanna bamulya. Naye yaliibwa dda. Kati ekibuuzo kiyani abazadde batunyonyole. Mwala wammwe ani yamulya kumutuusa. Muleke mumufuule embizi mumukwatire muteeke kamasu. So gwe konsani yo erikwani yatagula. Mwana bali bamujula. Abazadde baagayalirira omwana waabwe in the beginning okusinzira ku nnyambala ebifaananyi binene ebifuluma ennyambala yembi yesikiriza ate abasajja. Omwana abeera ku ssomero asikiriza atya omusajja ey'ennyambala ku ssomero tekirizibwa. Gwe tomanyi nti abawala babatungira uniform empanvu ne bagitema n'ekoma muno. Obadde tokimanyi? Mbadde sikimanyi. Empanvu ne bazisema zikoma muno ne kiribita amatako. Kirina ebibiina. Bika ku lulimi. Kirina ebibiina. Basomesa nawe basomesa bamanyi. Atunulira ku baakero, wali akecho, be basomesa banne. Kati ali akero nga waliwo ekyo kibabula. Kati asomesa print Nicole omusobera kola ki? Kitiribiita. Kyabira balabadda buli kimu kikimanyi n'okusinga omusomesa. Kyekimugamba nti tukyusebwa ate tukole bino. Jozena blogger ampereza ekifaananyi ekirala ekifulumye ku mwana nangamba Vicky nkubulire nze oyo omwana bwe baali badde bankutte mu room nga kale mfunye omukisolodde mulina mbadde sibaggulira luggi nga sinnagusa kyange. Jose bwangana. Kali Jose yakyali muvubuka. Akyalina amaanyi. Kyokka ate nawe ne bakonkona agamba mala kutuuka ku ntikko. Kyokka nawe ngambye nti obadde tukireka. Hali kati bateffe kati tukaddiyeemukko. Oli akonkona kagwirawo. Kagende ndi Jose akyali muvubuka omusayi gukyaddukira ku speed. Y'amaanyi. Speed yedduka. Hati okalaba n'ate kagala nnyo abakazi ab'ebisambi ebyeru. Tukyali era ebigenda okukatta. White thigh. Gwe badde omanyi Jose yawandiikidde Bwino. Nedda. Okyali ku byami bavubuka bato n'abawala bato. Ate waliwo gwe balangira omukazi omukulu eyakubye embaga omwana omuto. Wamulabye? Ntuusa okwetondera eggwanga. Kwegala programu ya leero tetugibafunyemu mawulire gazimba. Wenganye mtuusa okwetondera eggwanga omukulu n'atereza kamera n'azoominga. Ngera kwogera kyolo. Olugangera kwetondera eggwanga nga li ku saidi yani. Wetondera eggwanga? Kubanga kati abakazi batujjako abavubuka abandi wasizza bawala baffe. Tuzadde abaana abawala ani agenda obbawasa nga abavubuka abandi wasizza abali mu myaka gy'abawala baffe ate abakazi abakulu be bali mu kwagala. Babawa future yaabwe. Omuvubuka n'asalawo nti no sijja kukola kambere mu jimu ndabike bulungi nyambale bulungi nsobola okufunayo omukazi omukadde ayina ssente. Ndowooza ye. N'abakazi abawala nabo balina endowooza eyo ng'omusanga afukamidde asaba Katonda naye mu kifo ky'okusaba Katonda amuwe omulimu akole asaba Katonda amuwe omusajja ayina ssente n'omubuuza gwe ezizo tozaagala. Ensi awo weetuuse. Kwagala na kweyagaliza. Nti faaza tagenda kubuuza nti nno bano bengenda okugatta ddala beeka n'emyaka agenda kulaba nga agatta omwana ne nnyina. Ekyo faaza takibuuza. Takibuuza tewaayi. Ngenda banga oyo nnyoko. Bano bagenda kugattibwa eri awakanye obufumbo bwabwe nga tetunnaba kubagatta. Awo emba omuzadde w'omulenzi bw'empanikira omukono. Nga faaza abuuziza. Ng'obuwakanya. Nga gwe Sezaala. N'ekituufu kiri nti waliwo ka statement ke nalabye akagamba mbu omwana oyo abadde mu 2000 yasoma senior 4 ali mu senior 4 enko. Kitegeeza 2003 yatudde senior 6. Kitegeeza ali mu vacation ya senior 6. Yes, ajoininge campus. Ate ekintu ekyo tetukiinaako bukakafu. Okusinziira ku oli yawandiise ku Twitter. Yes. Niwe kiba kituufu. Mukyalo oli naye
kazi wa amaanyi okuwasa ali mu vacation kibingo oli mukazi kazi wa amaanyi obange yeyambulira omwana omukwano gwavaawo jukira edda ebyedda byali byadda batugambanga nti abakazi abakulu bookya era nyina matalitse emboozi eyo oli n'azumbinga azumbinze kasambanga nyina akabozi kendeeta ng'akutaba ku kamera azumbinge edda batugambanga abazadde batukanganga nti abakazi abakulu bookya era ffe waffe ku kyalo kye sijja kwogera twalinayo mukwano gwaffe ye nga tatya biduduma ku olwo n'akwanayo omukazi omukulu naye ng'abaategeerako ffena twekuŋŋanya nti ebyali bya mu nsiko ne tumanya nti bayingidde ki akasiko kati naffe ne tubeera ewaabwe naye ku kkubo saawaka tumulinde ajje atunyumize bibadde bitya era tumulabe nti oba ababuse okategedde bulungi sijja mumwogera linnya omanyi kyeyatugamba twamugamba owaayi bibadde bitya anti omukazi omukulu okimanyi nawe n'agamba obedda kabuguma munda owulira tiobedda kabuguma kati obedda kabuguma ye n'alowooza nti abazadde kye bayogera kituufu kagenda kumwokya n'abanga ajjayo ate omukazi n'amuzaayo entegeera ngono awulire kabuguma ebbugumu lisusse n'ajjayo ate omukazi n'azzaayo kati paka yamanyira n'amanya nti lyebbugumu si muliro n'amaliriza ensonga ye yatubuusa ti tekuba kwokya bugumu so nakyusa olugero abakazi abakulu bookya ne badda gwe twatuuma erinnya ku kyalo nga bamuyita kabuguma kubanga obedda agamba nti obedda kabuguma munda era ne tumanya nti namwe mwatandikirawo batabaala nakyo kyogere ntubanga era tokyatya ne bakubula bubuzi naye nga totya watabaala yadde ne batabaala nanti naye wali omu ngera owulira kyoyagala okumanya era nga gye kituufu kyewakola naye nga ekyo ekyaleetanga ekyo ti abazadde baali tebaagala nnyo baana baabwe bagende mu bakazi bakulu olw'engeri emu oba endala naye nga te omulembe gwa kakati tebuliikabuulira ate abakulu osanga owa26 ng'ayagala waana kuwe 18 nosanga omusajja ow'emyaka 7 ng'ali kawula ka 25 ko kabala bintu agenda kufa ntwala ebintu dugavu nga tafa mangu naye ng'omuwala omulenzi nammere gwagenzeeko naye omusajja olumuzaalamu akaana ako ng'amugoba ng'aleeta akalala takulinda mutto otwala naye obuvubuka obwo butawaanya obwo busire boyi busumbuwa kajja musumbuwa yagambye nino my boyfriend is busy at work and we are very busy planning for our wedding. Namera planning okuswala okwereere wedding kye ekyalina amakulu nankuba akafaananyi abaana bannammere wabalabye nkuba akafaananyi alina omwana ow'emyaka 12 naade bava mu mwana wa Bwino omukazi wa Bwino Beti naye bamutwaliddemu alina bwana baweza emyaka 12 omutabani baawe uyo wa myaka 25 abaana bano ku social media beefudde ki baliwa anti bali ababireese be baleese obuzibu gubeera mu relationship yo gwe omukazi wali omutaddeyoko nze wange omulabayoko kati gwe otegedde relationship yo temalaayo ate gwe otadde ebifaananyi ku social media kaba ku kalabu abantu bakumanya oli mukazi mukulu olina omwana wa myaka 12 ne gwe owasizza bamumanyi yakava mu ssomero ali mu vacation lwaki tebakukalabu bujja kukuwalabula social media ye enoonya nnyo ebintu ebyonoonese kubanga mu mboozi eno gye tukozeeyo ebintu ebisatu temulimu ezimba neki byonna tubadde ku byonoonese n'oyangwa n'ovuga amafuta go n'ojja kusula motors ojje twogere ku byonoonese ebitalina makulu tuli ku Mukutu Viki exclusive yonna gye musinzira okubanga mutwala mutuuliriza kujjukiza Haji Miti omulombi w'eddwali n'ebizibu eby'enjawulo
Abansaba enamba ya Hajimiti, enamba weeri awo era kuliko akagambo Hajimiti bannaye. Mu inbox yange mususso obungi. Enamba mujjajira ku screen eriko Hajimiti, omulombi weddwa ajja kuba akikubalira bulungi kyonna ekizibu kyo kyatasobola era ajja kugamba ntakola ki takisobola. Ne mukama tatera kulemererwa. Ndine Bukenya Media kusula Motors under ndine BK Motors under Sula Motors. Enjogere entuufu. Chichi lwaki ali bannange abaana bataabo simanyi naawe emyaka gikugira kugambe enyambala yereeta obuzibu ebitajjira ku mubiri olaba bigezo tuuka olwo ekyajjirako ne bakakebera ati kano ate kagenze ndikano bambi kasukali tonkebera nze ebitajjirako nekali ngezaako okulaga abantu nti emboozi eno somehow somewhere erina weebazimbira bw'ogezaako kubalaga nti terina bwezimbira era nze nkwewunyiza emotoka gy'ovuga enywa amafuta mangi niyo otaddemu amafuta go onoonya Bukenya Media mbu twogere ku nsonga zino essatu naye nga temulimu ezimba n'eki pozi ekyoyogeddemu ekyamakulu kya Hajimiti ne Sula Motors n'ebiri ebi obadde oŋŋamba empozi zonna zetukoze tikuliko ezimba mulimu kati ya Queen Masolo ezimba ki yalaze ebitundu bye byakyama ewezimbira nti omuwala tolina kusaasanya bwereerebo era ndi wano nkivumirira omuwala yenna omusajja bwakusaba ng'obwereere bwe manyo yazze kukulabisa oba kwemalirako goge basabye ebyobwereere ye bizinensi ye nga oli wanagamba muno ntunda motoka yempereza ku bifaananyi by'emmotoka kati ye balina musaba bifaananyi byaki era bamusabye ebitundu byakyama nagezaamu nti bwoti bwojja okuyingira kati ajja okuyingira wabaga agenda kuba mutidi ye ataddeko gukyukamba gunene akatale nagamba okuba bwoti ne gajja wali etonde eryazze temulimu kizimba wadde akatidi be kati mukazi yeetunda ebibye yabadde etujja tekikugala gwe kubeera na feeling wadde talina bikola talina birungo ne feeling azirina ez'abakazi nti nenga ebirungo munda mane yane emye yalinga kovu ekovu eri balitambula wano liba lidungi nnyo nga linyirira niwe olisala munda liba livundu nakunyumizaako omuwala abawala batambula n'obutambi bwabwe ku masimu nga babuweereza abalenzi mbadde sine babbamanyi webali bakuweerezaako wajjoera alina obukakafu ngamba ggwe omuwala aba n'akatambi kamu nga bwe yali anaaba yagenda naye recording akatambi ako kati nga akatambi ako kakamukolera miliyoni za sente ngezi nyate kitakaba kake nga kake Joero yamulabako haina obujulizi sobola omutuuza ano n'ajulira gyolekayo kamera gyojulire jangu tubuli twagala kakasamboza abantu batulaba nga abalimba kalina ensonyi kasi oba kali wasa nga kisika nyiniko kakati mbadde ngamba microphone eri eno mbadde ngamba ate oli agambe mbugo walya ani oli yalaba akatambi oli ne mu interviewinga ambuulira akatambi ako kakola katya sente abantu bajja kulawo tegera nti kamera engeri gy'oli mutono ekyasi gy'olina nekatiza omunene bwendwala siriimu bantegererawo mutwe gwe gusigala nga munene kale kola show gimalirize engeri wazza okumbuulirira kugamba muno walya n'oli omuntu eyeetunda obudde oli wano era owolereza Queen Masolo sime obudde etujja munadde talina mazzi naye etujja kati mukutujja nekitegeeza ki buli wokola bwoti mazzi geganyina okujja gwalabye ettono ly'amazzi erijja ng'olinga akamula olugoye lwolukali bwenendujjako nolujja nendukamula nga situtaddeko mazzi oyinza okugamba lwazi naye abaana bo balaba pulogulaamu zino bali biraba ne bamanya nti taata yali mugezi nnyo nti taata yali anoonyereza mu buli kimu taata n'atuuka awo ng'akyali mulamu kati bwe balirwala ne basirwala ne babikola ebyo mu interaction bye balimanya ne bafa n'abazzukulu nina kirowoozaako neŋŋamba we tulikula ku mwakafaananyi nga nze naawe tuli myaka nga 88 aso mpola nze naawe nga tuli mu 8 right now nsinga 2 kati ate gamba ng'oli mu 10 ndi mu 8 okusinga emyaka 2 n'asatu gawera ekitegeeza mmwe wammwe mukula ebirevu nga muli myaka nga 9 10
Kale tuddeyo ku byamakulu. Ne 10 kisoboka. Nakuba makafaananyi. Ng'oli mu 10 ndi mu 8. Ndi myaka 85 oli mu 81. Kaakati towabya abantu. Tosobola kunsinga. Kati Oba mu 85 nga ndi mu 6 mweji. Sia singa tolina magezi gakola bintu bino kati. Sia. Obukulu si magezi. Wasoma. Oba journalism. Na buli kimu kyange sina kyensomye. Sina. Nze Kampala nzize nangalabi. Nzize nzeka. Ebintu bive. Kana kambata. Tukuze. Abaana balaba ebintu bye twakolanga. Ngamba kati abaana baligamba nti nno jjajja. Kubanga nabo muna abazzukulu. Jjajja yayogera kino. Omwana ne afuna confidence yogera ate ekisingawo. Agamba jjajja kitegesa kati kujjukira omulembe ogwedda gwali gwa kumiima. Kati ogwenda kuziro gwa mazzi. Oguddako bagwa kukola ki Katonda amanyi. Ebintu babizuula ebipya. Naye ng'edda ng'omukazi atamiima. Koze okumiima kwe kutya. Okubanga kati twagamba nti nze mukazi kubanga nze omusaba gwe musajja. Kati nga bw'ojja mu nze n'onyingira. Mba nkukwata esayidi n'esayidi oyingira lwa mpaka ovaayo nzigirako nti. Ovaayo nzigirako. Abantu betegereze saizi ya mbontwe owode mbamu agagambo okibeidi edda lavu yedda ya mulembe gwa kumina teyalinga yakunaaba ng'omukazi tamala nakunaaba ate mukiri edda ng'omukazi omwebaka kaddugala aterwa aba emunimiro nga bebavanga nga bya munimiro ng'omwebaka kaddugala naye saa kakati newe mugenda mulooki musoka mukasebe kunaaba ate kati byatwangu mutuyanye otuyanye muko katono naaba ate olukunaaba tasobola kuzzaamu ngoyi ninga edda okuddira nakiyaga omujje mu ddiro mu ntebe omutuuse ku buliri awo wetagawo lekica oyinza n'okukubira ku viki n'omugambo waayo gwe wakola otya nakitende wamukola otya wamujja otya mu ddiiro omuteeka ku buliri ate omujja ku buliri okutandika okuggyako akantu akamutwaye bbugumu nga liigi tugira tweyambulemu towulira bbugumu edda balina olutalo lw'amaani kati ezo emboozi zonyumiza enkadde obadde ogeraageranya nti onsinga ena obimanyi jasi wali musiru busiru tujjukiza abantu tuli wano kusula motors otutundira emmotoka zonna sigizaako ngalo leta ntekeko enkofiira ndage sula motors njagala kuza sokolindeko eno enkofiira sokoleke tugende empola saagala javuna ya ham olunaku lwe muginona lwe bagikuwa ojjayo sente nyingi kyogamba soko sirike nze njogera naye ekisinga okuba ekizibu hamu kyamutwalira essaawa 4 okunoonyamu enkofiira eno etuuka enkofiira eno yagisibira ddala akasembayo awulira nze bwe njambala ekintu kyadde kyoyogera nakibuuzako ne taata namubuuza namugamba ne taata n'abantu banvuma nnyo nti nyina omutwe omunene tegulina magezi mukalu muzibu taata naŋŋamba nti bakuvuma nti ekitegeeza naye ggwe musiru abantu bategeeze nti buli wobeera n'omutwe omunene n'amagezi nambuuza ekibuuzo nangamba ekibuuzo kyengenda okukubuuza nawe kibabuuza kati ne mukikubuuza baabali kano akamotoka ka 1200 okamanyi n'effuso kyekitwala ebintu ebingi Sula Motors wetukoledde program y'olunaku olwaleero Bukenya langa business ya haji tuve wano Sula Motors tuli Makindye Salama Road Junction olw'amafuta Africa Oil tulina ne branch endala gye tugenda okuggulawo any time soon very soon tugenda kugulawo branch endala kubanga wano twafunda mukko so business tuli serious tulina address muve ku bano bemugulako emmotoka nga talina address nagajindeetere ku shero omusanze ku shero simwe musanze ku kkubo limwandiika endagaano neffe tulina address tulina office emmotoka ze tutunda zikyuka ziri mu mannya gaffe era osasula sente zo n'ozimalayo eddirawo mu manyago kyekyo kikyasinza okuba ekirungi mu bizinensi eno nti oguze emmotoka n'ekyuka
nedda manya gaguze ekyo kintu kikulu nnyo kitegeeza ne bwezza omusango eba evunanyizibwa ku nnyiniyo bwe bagibba kiba na kizibu okugibba kuba eba mmanyago n'omuntu omulala ogwogiraziseemu okwagala okwefuulira ogitunda kubanga tebasobola gigula essaawa zino nga tofunye essimu gwe nannyiniyo nkyotunda so enamba z'essimu zeezo eyange eri 0779 ng'oyagala kuyita munze Bukenya 0779 212141 0709 529728 eya Airtel oba otuuseeko mu bitiibwa kale subscribing liking commenting tujja kuba tukomawo tubaweereza ebikirako ku ebyo katusuubire emboozi y'olunaku olwaleero mugifunye bulungi era mugitegere comment section nzigule osobola okuba nga otwegattako notuwa endowoozayo n'endowooza yaabwe begera kubeereeta kubanga olaba omusajja bwe yankubya amazzi badde ntudde ku dduuka nze nanze lugazizza ogamba bali tukyali mu ngamba ggwe oli agyeko owaye jeka nyinyonyole nga bankubya amazzi oba nze njoza ndi wadde